Bannayuganda basabiddwa okufaayo ennyo okuwandiisa ettaka lyabwe kibasobozesa okubeera n'obwannannyini obutuufu. Okulabulwa kuno okukoleddwa Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Pacis Namuganza bw'abadde aggulawo olukuŋŋaana lw'eby'ettaka olumaze ennaku ebbiri nga lwetabiddwamu abantu ab'enjawulo okuli n'abakungu okuva mu mawanga amalala. Ofiseeri zaffe ziwedde. Abantu bonna beenyigire mu kulaba nti bawandiisa amataka gaabwe bafune ebyapa. Lubadde ku Protea Hotel Entebbe nga lusinze kutambulira ku tekinologiya omupya aleeteddwa mu by'ettaka era ng'enteekateeka eno ewagiddwa aba World Bank. Namuganza ategeezezza nti ka tekinologiya yeeyongedde era bannayuganda basaanye okuwandiisa ettaka lyabwe basobole okufuna ebyapa. Gavumenti yatukkiriza tuwandiise ebyapa byabwe, ojja kwongera okubasomesa enkola gye basobola okuyitamu okufuna ebyapa customary titles. Obutalindako gavumenti nti etuwe kubanga tetunalinda gavumenti nti etuwe ssente tuteekeremu kiyinza okutwala obudde. Omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule y'eby'ettaka Dokasi Okalanya ategeeza nti kati bakugaba ebyapa ku mitendera gyonna kuba enkola empya eyanguye ate yeesigika. Tutandise n'okugaba certificate eza customary land, tugaba ne customary communal associations. Tugamba ebyapa byonna bitinga babiteeka mu constitution kati sikyasobola okubigaba. Julius Kiguli yakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV.